Haleluya, haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, neebaza Mukama abukeesezza, neebaza Mukama atuwadde omukka gwe tussa amakya ga leero ng'oli eyo ng'oli mulamu. Gulumiza Mukama kubanga ekyo kyennyini kye kigenda okuvaamu obujulizi. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda ffe tukwebaza olw'amakya malungi. Oli mulungi, oli wa kitiibwa, oli wa kisa, tewenkanika Mukama. Weebala omusumba omulungi, weebale Yesu, weebala atukuuma, weebala atuyisizza mu ntiisa y'ekiro, weebala ali naffe Mukama. Weebale ku lw'abakyala n'abaami abasuze mu overnight yonna ku bugazi bw'ensi eno gye basinziira okuba nga bafuna overnight mu makanisa ag'enjawulo agali ku online churches. Weebale Yesu akoze omulimu omulungi. Weebale ku lw'abakyala n'abaami b'okuumye, weebale ku lw'abaana b'okuumye, weebale ku lwa mikwano gyaffe, famire zaffe, bazadde baffe. Weebale Mukama gwe akoze ebikulu ebyekisa. Tugulumiza linnya lyo Mukama. Twongera okuteeka abakyala n'abaami abali mu bifo eby'enjawulo naye nga beetaaga Mukama omukono gwo obajjeyo nga bali stranded. Abakyala n'abaami abali mu embasi z'amawanga ag'enjawulo, abakyala n'abaami Mukama abali mu maka agamu oba ku mirimu egimu naye nga Mukama ebiro byabwe byayitako dda. Katonda ow'ekisa nga wayogerera nga nabo bennyini baagala kuvaawo okugenda mu bifo birala. Katonda ow'ekisa tukwegayiridde gwe fikisa, basisinkane n'omukono gwo ogw'amaanyi, obafikisinge Mukama, obajje mu bifo bye balimu obateeke mu bifo ebirala. Abaagala okudda e Uganda Mukama nga byebiro byabwe, Katonda ow'ekisa bakubire ekkuba watali kkubo Mukama. Abo abali ku embasi, abali mu bifo ebimu, abalala Mukama nga balina embeera gye bayitamu, naye Katonda ow'ekisa batunuulidde ggwe. Tunuulira abali mu nsi ez'enjawulo Mukama nga beetaaga omukono gwo ogw'amaanyi gubalokole mu byonna bye bayitamu. Kwe kusaba kwange Mukama, sisinkana abakyala abo, sisinkana abaami abo, sisinkana buli ssekinnoomu mu kifo gy'ali, omukolere ebyekisa, omuviireyo Mukama, omulokole. Kwe kusaba kwange Yesu. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale gwe addamu okusaba, weebale Katonda omwesigwa. Ffenna ne tuddamu nti amiina. Mbaaniriza nnyo mu morning breakfast ey'amakya ga leero. Abakyala n'abaami abatuula mu kifo kino mwenna mbaagala nnyo. Naawe ali eyo nga we morning breakfast yonna gyekusanga mu kifo gy'oli, mu ofiisi yo, ku mirimu gyo, mu maka go, mu ofiisi yonna mw'osinzira n'okolera. Mukama akumpeera omukisa era akulabisa omukisa mu ofiisi eyo mw'oli. Naawe ali eyo ng'oyina ebitatambula bulungi, essaala emaze okusabibwa, buli kimu kigenda kugenda bulungi. Wuliriza, nzize n'olunyiriri luvudde mu kitabo eky'olubereberye eky'essuula ey'okubiri, olunyiriri olw'omusanvu, Genesis chapter 2 verse 7. Lugambye bwe luti: Mukama Katonda n'avumba omuntu n'enfuufu y'ensi, n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Omuntu n'afuuka omukka omulamu. Wulira kano akasembayo, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Actually toli mulamu lwa bintu ebikwetoolodde, toli mulamu olw'okuba nga oli mulungi, toli mulamu olw'okuba olina ssente, toli mulamu olw'okuba olina amayumba, toli mulamu olw'okuba walinnya ennyonyi, oli mu kampuni ey'enjawulo ey'amaanyi, oli eyo oli bulungi. Oli mulamu lwa mukka guno Katonda gwe yakufuuwamu ogw'obulamu. Era omuntu ekimufuula omulamu gwe mukka guno gwe yafuuwa mu muntu mu nnyindo ye, gwe gumufuula obulamu. Gwe beera awo kikutwalira eddakiika 3 nga tossa, owulira abantu batayangwe mangu kukyusa siteetasi yo, bajja gamba afudde. Bajja gamba nti afudde. Gwe kitwaleyo eddakiika 15 nga tokyassa, ng'oli awo olaba abakulaba batakyuse siteetasi, bajja gamba afudde. Naye ng'okyassa omukka guno gw'obulamu, era siteetasi yeeyogera nti omuntu n'afuuka omukka omulamu. Tebakulimba abantu bonna b'olaba, abo abeefuula ab'ekitalo, abo aboogera ensi n'ekankana. Twebaza Mukama nti era eboogera ensi y'ekankana so si ggulu.
kubanga eggulu y'entebe ya mukama kwatuula teri n'omu ayinza gikankanya naye abo abeefuula nti boogera ensi neekankana abo mukka gwokka gwe gubawadde ekisa okubeera abalamu. Ngenda neneegayirira wano abantu ku makya wakati nga ndi mu morning breakfast engamba nkwegayiridde weebaze mukama olw'omukka gw'okyassa omulamu kubanga omukka gwe gukufudde omulamu. Kampiseewo essaala yange neebaza mukama katonda olw'omukka ogw'obulamu gw'ompadde. Mazima oli mulungi mukama erinze Emmanuel naalibaddewo ntya nga tompadde mukka gwa bulamu. Era nkwebaza mukama kubanga okuva ku lubereberye olunaku lwe natuula ku nsi kuno bwe kapa mukama naafuuyibwamu omukka gwo ogw'obulamu. Mazima sisasulangako wadde waafu wadde emmeka. Guno omukka gw'ompadde ogw'obulamu simanyi n'amawunti kigenyeza gusasulirako naye katonda ow'ekisa nga mpeereza mu morning breakfast nkwebaza weebala olw'omukka ogw'obulamu gw'ompadde. Weewaawo bingi bye sinnakwatako era siriwo lwa bintu oba lwa ssente naye ndiwo era njogerako buli ku makya olw'omukka guno ogw'obulamu. Weebala omusumba omulungi, weebale Yesu, weebala akikoze buli lunaku eri obulamu bwange. Amiina. Naawe osobola okuteekawo eyiyo. Nkwegayiridde ali eyo toliiwo ng'oyagala okukwata obujulizi. Njagala kino kitegeere eggwe ali eyo olina obujulizi. Omukka ogw'obulamu bujulizi bwennyini obusobola okuleeta obulala. Kati gwe ekyo bw'otakitunuulira ng'obujulizi era togenda kufuna bujulizi bulala kubanga obujulizi obusookerwako ddala gwe mukka guno ogw'obulamu gwe wafuna gwa bwereere. Tunuulira abakyala n'abaami abali mu malwaliro ag'enjawulo. Badde ngenda kwogera Mulago naye ate waliwo n'amalwaliro agali wano wendi. Naawe eyo gy'oli tolina mu Mulago togendanga nayo olina amalwaliro g'omanyi. Abali eyo babateekako omukka gwe bayita ogwa oxygen. Oxygen ono ali artificial. Naye maama nawulyako obujulizi lumu omukazi omu yayogera ali eyo Nakasero n'agamba olunaku lwe yamalangako oxygen esente ze yasasulanga. Twalina akamala okulya obubaka bw'oyo omukyala obujulizi bwe nga ziri ssente empitirifu. Nendaba omusajja omukadde alina emyaka 83 mu biro bino ebyabalamu omuyaga gwa sitaani we gubadde gwewuubira mu mawanga gonna nakati mbu gukyewuuba naye simanyi nze ndaba ng'ogwagenda omuyaga guno ogwa vayirasi ne wajja omusajja omukadde ng'akaabira ku kavidiyo baakatambuza ensi yonna ng'agamba bannaaye katonda ow'ekisa eyampa omukka guno ebbanga lyonna emyaka gino 83 n'amusasuza kinze naye kubanga kano akaseera kemaze ku bino ebyuma byammwe musabye $5. Omusajja yakola statement eringa ekwetaagisa okugenda mu maaso ga mukama ku myaka gy'olina ng'olina kwebaza katonda omukka gwakuwadde. Yagamba emyaka gye nina sisasulangako ku mukka guno gwe mbadde nzisa naye kati ebbanga lyemmaze wano erya wiiki emu laba essente ze munkyaginze. Zino essente si ze zinkaabya amaziga naye nkaaba amaziga nti ate mukama wange ebbanga lyamaze nga mpa omukka ogw'okussa. Njogera ku mukama waffe katonda gwe tusinza omulamu gwe yali ayogerako naye ye naamusasuza ki ebbanga lino lina ery'emyaka 83 gye nnina. Omusajja n'addamu n'awoowoola ng'alinga ng'omwana omuto. Abaliwo ne bamugamba baasi sirika. Kati gwali eyo kankubuulira ekikufuula omulamu si ssente. Abantu muyaayaana nnyo okukwata ku bintu ebinene naye sooka weebaze mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Omukka guno gwe yafuuwa mu nnyindo yo ng'oli mulamu mazima togusasulya ne bw'oba weebase ne bw'oba oli luddawa. Tolina lunaku lwali ogaddeko n'ogamba naye bannaaye waliwo mmanji omukka guno gwenzisa. Nkugambye omukka guno agulina ogenda kufuna ekirabo ogenda kufuna obujulizi naye ng'obujulizi tonabukwatako sooka owe katonda omwebaze otya otulekaawo weebaze mukama kye bayita thanksgiving eri mukama katonda sikuwaayo ssente naye twala akadde omwebaze omugambe nkwebaza olw'omukka guno gumpadde ogw'obulamu. Bw'ona omala okikola agenda kukuwa n'ebirala kubanga akuwadde obulamu. Nkugambye ekikuyisa omulamu owulira olunyiriri kanziremu ndusome. Mukama katonda n'abumba omuntu kati kyusa nti mukama katonda n'abumba Emmanuel oba ye gwe Emmanuel osobola okugamba nti mukama katonda n'awumba gwe teekawo erinnya lyo
namufu namubumba n'enfuufu y'ensi. Ulira ekikulu namufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Ani? Igwe nange. Nakufuuwamu omukka ogw'obulamu. Ebyo byonna yabikola ku bwereere. Kati waliwo n'ebyoyagala era nabyo ng'agenda bikolera ku bwereere. Kyova olaba Katonda mwesigwa. Okuva ku lubereberye yakuteekamu omukka ogw'obulamu. Nagambye tuli mu kitabo ekya lubereberye essuula ey'okuyonyiyo olw'omusanvu. Naye mulimu ebintu by'olina okutunuuliza amaaso. Mu butuufu Katonda kye yakuwa yakikuwa na ssente? Otambula abamu mweyagalya ne ku bannammwe ne mutunuulya abantu abalala ne mubasosola mu ngeri ey'enjawulo gye sisobola kunnyonnyola ne mmalayo. N'okwata omuntu n'omulengeeza n'okagalaba nnaako obusapatu bwe kambadde kalabe kati nako kakano kazze wano mu kkanisa. Twebaza Mukama katuli ku online. Naye ddanga abantu obeera mu kkanisa olw'okubuuza oyambadde kakondo ekomeeri n'olaba alina akasiripa akatafaana kano kalaba nnoono ajja atambula n'olusapatu. Weewuunya ate ye sapatu si ze zimuwadde omukka. Waliwo ekimufudde kyali. Gw'oli mu kakondo naawe kakondo si yeekufudde ky'oli. Simanyi oba ennaku zino kakondo muzambalira wa? Naye twebaza Mukama akyatukuumye kubanga yatuwa omukka ogw'obulamu. Abantu mwayambalanga ne mulowooza nti okwambala kwe kubafudde kimuli. Naye twebaza Katonda guno omukka bw'oba togulina. Nagambye basobola okukyusa status yo within a few minutes. Nabatandika ogamba afudde nowe nogamba afudde. Tuyina enkola ennyangu eya WhatsApp ne baweereza ne message afudde. Erinnya lya Mukama lyebazibwa. Ayagala okulokoka. Katusooke tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza. Gwe yakola omulimu omulungi Mukama n'owumba ffe abantu n'otufuwamu omukka ogw'obulamu. Otukoze obulungi obutenkanika otukuumye. Mazima Mukama tetulina kye tusobola kusasuza. Tetulina kye tusobola kuyimirira mu maaso ne tugamba Mukama olw'omukka ogw'obulamu. Kino Mukama naffe kye tuleese. Naye tufukamira wansi ku Namulondo yo. Tufukamira wano wansi w'ebigere ebyo Mukama ne tukwebaza ne tugamba Mukama weebale. Weebale olw'ekirabo eky'omukka. Weebale olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Mukama otukuumye oli mulungi. Otuwadde omukka gwe tussa. Ngenda ne neetunuulya mu nze nga Emmanuel. Nganzisa nnyo ne audio z'enkola oluusi ogenda okuwulira ng'omukka ogusifulumiramu gwe gusinga obungi okusinga n'ebigambo bye njogedde. Naye Mukama nkwebaza kubanga ogwo omukka sigusasula. Wansasulira omutango Katonda ow'ekisa. Ompadde omukka ogw'obulamu. Weebale Yesu. N'omukyalo oyo gwe nsaba naye Mukama wulira akwebaza. Weebale olw'omukka ogw'obulamu gw'omuwadde. Weebale Mukama amukuumye. Weebale amuwadde ekisa. Bangi abafudde, bangi abali ku okisigeni nga tebasobola kussa kaakati. Weewaawo Mukama ogenda bawonya. Naye era oluvannyuma lw'okuwona bagenda bakyajinga era kyaji zaabwe zigenda kubanga za waggulu nnyo olwa okisigeni gwe bataddeko. Naye ffe Mukama bw'owadde omukka ogw'obulamu nga tussiza bwereere. Tussa buli gye tussa ennyindo ne zisika gye zisise. Tetumanyi na measurement yaazo. Tetumanyi na kiro mmeka ze tussa olunaku. Tetumanyi bungi bwa mukka gwe tussa. Katonda ow'ekisa tukwebaza. Oli mulungi atukuumye. Bwe yatufukako omukka ogw'obulamu eyatufuwamu omukka ogw'obulamu. Weebale omusumba omulungi. Weebale Yesu. Weebale olw'ekirabo ekyo Mukama. Weebale olw'obujulizi obwo Mukama. Weebale olw'okutukuuma n'omukka gwo guno ogw'obulamu. Weebale Yesu. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga agamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu neera gaddemu mugambe nti ayi Yesu amanya gange gano gajje mu bitabo ebyokufa mangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo ebyokuzikirira, ogateeke mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala. Mukama akunywereze akwongere okuwa ekirabo eky'obulamu. Eyafuka omukka omulungi mu nnyindo zo ayongere okukuumira ku ggwe. Akuwambaatire yonna gy'oli. Akulabise mu nsi ey'abalamu. Akuteeke eby'obugagga bwe mu maaso go. Akulabise omukisa akupulesinge mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama akumpeera omukisa kunjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.